Kino kizzeewo oluvannyuma lw'omukulembeze w'abasiraamu okutemulwa ssabbiiti ewedde mu kibuga Mbale bateeberezebwa okubaako kye bamanyi ku ttemu lino bategeeza poliisi nti waliwo abacuba abali ku mulimu guno ogw'okutemula abasiraamu mu ggwanga. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga agamba okunoonyereza okuliwo mu kiseera kino okulaga nga bano bonna balina akakwate ku ttemu erizze eribaawo kuba masheeka bonna mu ggwanga. Mu bbanga lya myezi 5 kyokka abasiraamu abasoba mu 5 batemudde era nga poliisi etegeeza nti bino byonna birina akakwate n'abeekera ba ADF. Enanga ategeezezza nti bano bonna enkola yaabwe efaanagana ekiraga nti bafuna okutendekebwa wamu era nga ekibakola bakitegeera era nga waliwo ekibinja ky'abantu ababalagira okutemula abantu bano mu ngeri emu. Wabula era alabudde abakulembeze abasiraamu okubeera abeegendereza okusinga ddala ebyokwerinda byabwe. We shall also be looking on how we are going to administer our first response following any threats, specific or general security threats, and also how emergency evacuation can be conducted. We shall effectively come up with a security operational plan